musakira ku musalaba amakulu gakuba kakana nemukukalekeza kusakumerwa alwanengana ensino mesano waswabirayi alinga okulungaluza kusikwa kristo ennaku zonna ez'obulamu bwe Bani Smith nkwata mya kitaffe n'omwana n'omwoyo mutukuvu ala tumugeza n'ekiso kya kristo era musakira ku musalaba amakulu gakuba kakano aleme okukalekeza kusakumerwa omwana tumugeza n'ekiso kya kristo era musakira ku musalaba amakulu gakuba kakano nkwata mya kitaffe n'omwana n'omwoyo mutukuvu tukwesukiriza n'ekiso kya kristo era mutandika kamera ku musalaba okuza mya kitaffe n'omwana era n'omwoyo mutukuvu. Leero tuli mu nteekateeka ya Easter Monday ey'okuyingiza abaana mu kisibo kya Kristo. Twagala okwebaza Katonda kubanga abazadde abataddeko ekisa ne bazaala abaana okusobola okulaba nga baleeta ffe okubayingiza mu kisibo kya Kristo. Tubeeteza abaana abawera ddala 14 era tukkiriza nti Katonda mwesigwa abazadde bano banaawayo omuwendo okwalabirira kubanga okuzaala kuweebwa buvunaanyizibwa ate tumanyidde ddala nti aweebwa obuvunaanyizibwa n'atavunaanyizibwa avunaanibwa kale tulowooza nti tebazaale buzaazi ne bakaabira gavumenti okubayamba ng'ate baba bazaala gavumenti tebaayo kale tukkiriza nti Katonda ajja bateekako ekisa. Tubatiza abaana 115 abaseza abapya mu Eklezia Katolika. Twebaza Omukama olw'ekirabo ekyo kye tufunye olwaleero era ne tukubiriza abazadde abaana bano be baleese olunaku olwaleero balina omulimu ogw'amaanyi olaba nga abaana babakuliza mu ddiini nga babakuliza mu mpisa ey'obuntu kubanga abaana be tubatiza bakyali bato era oba oliawo ne bibadde bigenda mu maaso babo abamu nga tebabitegeera.